mbalamusizaako kansubire muli bulungi mukama abakumye bulungi mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe kwagala Katonda mweyongere okusharinga video zino zisobole okutuuka ku bantu bangi basobole okuddizibwamu amaanyi kuba olugendo lwetuliko olw'okuyiga n'okutegeera amakubo ga Katonda ekigambo kya Katonda tusobole okutambulira mu bulamu buno obwensi atuwa Katonda ekitiibwa ku kimu kye tukola. Channel eno gwe mulamwa gwayo okusobola kugabana kigambo kya Katonda nakuzaamu maanyi abakkiriza basobole okutambulira mu makubo ga Katonda ekitiibwa. Olwaleero olunyiriri lwe tugenda okusoma olugendo tutuyisa mu wiiki wajje tuyandise devotional ya weekend lwosobola okulowoozaako n'okusabanga nga bw'osoma osobole okumanya Katonda n'okutambulira mu makubo ge. Tugenda kuva mu kitabo ky'Abafiripi. Abafiripi essula ya 4 olunyiriri lwa 6 ne 7 lugamba bwe luti temweraliikiriranga kintu na kimu wabula mu buli kintu mukusabanga ne mukwegayiriranga awamu n'okwebazanga mutegeezanga Katonda bye mwetaaga n'emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo Yesu. Kanziremu nzisomeze ennyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu zigamba bwe ziti temweraliikiriranga kintu na kimu wabula mu buli kintu mukusabanga ne mukwegayiriranga awamu n'okwebazanga mutegeezenga Katonda bye mwetaaga n'emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo. Ginaabakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo Yesu. Teweeraliikirira nnyo bino ebintu by'oku nsi wabula mu buli kye weetaaga ky'owulira ng'okyetaaga saba Katonda naye manya ekintu kimu nti Katonda akuwadde buli kimu kye weetaaga. Kuba kye weetaaga ekisinga obukulu kwe kumanya Katonda mu nsi. Kuba omanya Katonda oba ofunye obulamu obutaggwaawo. Okitegeera bw'omanya Katonda oba ofunye obulamu obutaggwaawo okkiriza Yesu ng'omulokozi wo okkiriza nti yafa ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira era nti tewali kkubo lituuka Katonda okujjako okuyita mu kukkiriza mu mwana we gwe yasindika Yesu Kristo n'omukkiriza bw'oti olifuna obulokozi era olidde eri Katonda kuba ye okumukkiriza Yesu lyekkubo okussa okukkiriza kwo mu Kristo lyekkubo okutuuka eri Katonda okufuuka omwana wa Katonda. Kati bw'omala okufuuka omwana wa Katonda ofuna kye tuyita mu bulokozi obulokole obulamu obutaggwaawo nti abo abaana ba Katonda ku lunaku luli nga Kristo akomyewo balitwalibwa awamu ne Kristo okubeera mu kifo ekyo eky'essanyu olubeerera. Kale kaakano bw'oba ng'ofunye ekyo kyekisinga ekyo. Pawulo waliwo watugamba nti n'okufa tekusobola kumutiisatiisa kubanga ate bw'afa aba agenze eri gy'alina okugenda aba awunye okubonaabona kuba kuno ku nsi. Nze ekyova olaba ndowooza nti n'abaagambanga nti amaze emirimu gye baakirabanga kiringa ekyabaweebwa Katonda nti bw'obeera kuno ku nsi oba okola mirimu gyo oba otambuza obulamu bwo oba okola ekyo ekyakuteekesebwa ku nsi okukola wabula bw'omala okufa oba omaze ekyakuleeta ku nsi kati oba ogenze okuwummula naye ogenzeewa. So singa olwo wasalawo nze nandirowoozeza nti abo abateeka obulamu bwabwe mu Kristo
ne basalawo okumugoberera n'okumukkiriza be baba bamaze emirimu gyabwe era beebo abagenda okgenda mu ggulu mu kuwummula bawummulire mu Katonda babeere ne Katonda emirembe gyabwe gyonna egisigaddeyo ate sinagisigaddeyo kubanga babeere ne Katonda emirembe n'emirembe kubanga tebalifa mu lubeerera wabula abagamba temweraliikiriranga kintu kyonna wabula buli kye weetaaga tuusa okusabwako eri Katonda. Katonda oyo ategeera okusinga ggwe ajja kusalawo okulaba oba ekyo okyetaaga oba kiyinza okujja ku kkuba ettuukuvu ly'oliko okussa mu kkuba ekyamu alyoke yaasalewo oba akikuwa oba takikuwa kuba gwe tosobola kumanya kinaakujja ku kkuba ttuufu nga kinaakuleka ku kkuba ttuufu. So n'olw'ensonga eyo mu buli kimu saba Katonda ate omwesige okukola okusalawo okusinga okukutegeera okukwo nti ffe tumusaba bye twagala wabula ye ate yamanyi okusinga ffe oba bye twagala tubyetaaga mu bulamu bwaffe kuba tebiyinza okuba nga bye bigenda okukulemberamu mu kuzikirira kwaffe naate ekyo tekituggyako kusaba. So n'olw'ensonga eyo tusabe Katonda ate era tumwebazenga buli kimu kyatukoledde ensi eyo ng'ekisinga obukulu mu bintu Katonda bye yakatukolera ffe abakkiriza kwe kutulaga okutuzibula amaaso netusobola okumanya omwana we Yesu Kristo netusobola okufuna obulokozi netusobola okutegeera nti okutambulira mu makubo ga Katonda mwemuli buli kimu mwemuli obulamu obutaggwaawo. Kale tumwebazenga olw'ekyo tumwebazenga n'okutugabirira ebyetaago byaffe tumwebazenga n'ebitusoomooza kuba ebitusoomooza ate nabyo bituleetera okukula mu kukkiriza ne mu kwesiga Mukama nti gy'oko mu kufuna okusoomoozebwa weesiga Mukama noga kino Mukama ajja kiyisaamu n'omwesiga ate ne bw'otakiyitamu osanga yaba yakireese okireeremu okule okukkiriza. So n'olw'ensonga eyo nja kuwumbawumba nga ngamba mu buli kimu temweraliikiriranga wabula temweraliikiriranga kintu kyonna wabula mwesige Mukama era mutuuse okusaba kwammwe eri Mukama ye akola okusalawo okusinga okwaffe alyoke asalewo nga bw'alaba. Mukama abakuume mubeere bulungi era tusikane mu vidiyo.